I, Yoweri Kaguta Museveni. Alright, breaking news. Mbere itabukidde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olumazeewo okwerayiza nkugambye abazungu beebuuziza where are the DR Forms mbikwetedde maaso awo ogenda kubeera ng'obyerabirako byonna ebituuseewo ku mukolo guno mbikwetedde maaso awo. Video eno gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu guffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni byaddala ye okulayira alayidde naye abasinga bagamba yeerayiza era bagamba kino anytime from now America yonga yo enatira okubingira mu mpune representative gwe basindise byaddala teyasanyuse ng'omukulu alayira. Njagala kumenya ebirozo bye mu comment section ku nsonga zino mulowooza balina kye basobola okukolawo mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi asobola okulemesa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okweyagala mu ttaamu eno beera nga tukuya mu comment section sokolabe nga bamukwasa ebintu ebyaddala biragira ddala nti waliwo ekibula mu ssoko birabe. And the Chief Justice is leading him through that procedure. His Excellency the President will now receive the instruments of power of the Republic of Uganda. He has received the Constitution. His Excellency is now receiving the national flag. Those are the instruments of power. Next, His Excellency the President is going to receive the Presidential Standard Flag. His Excellency the President has received the Presidential Standard Flag. Instruments of power. He has received the national anthem, the Uganda national anthem. And His Excellency the President is now receiving the National Coat of Arms. The National Coat of Arms. And he is, last but not least, receiving the public seal. His Excellency the President has received the public seal. So our newly elected President, who has successfully been sworn in. Waliwo ya komenti zinagambye byaddala ye okulayira layidi naye ebintu nga tebimunyumidde ogenda kuba otubuulira ebirowoozo byonawo mu comment section olowooza byaddala yalabika nga pulezidenti ebyo nga tupitadde ku mabbali omukulu byabaka mafinali alabise naye oh my god oba omutunuulidde abadde yeeraliikiridde oba abadde yeeraliikiridde ki teri amanyi vidiyo yino sokolize speech ye ongambye byaddala yono byabaka yayogeranga mu biseera by'akalulu oba ono mulala sokolabe. From the declared results, candidate Yoweri Kaguta Museveni emerged as the winner, he having satisfied the requirements of Article 103, Clause 4 of the Constitution and Section 54, Subsection 4 of the Presidential Elections Act, which stipulate that, I quote, a candidate shall not be declared elected as president unless the number of votes cast in favor of that candidate at the presidential election is more than 50% of the valid votes cast at the election. End of quote. Candidate Yoweri Kaguta Museveni obtained 71.6%
of the valid votes cast, which was well over and above the 50% threshold and was therefore declared elected president. I do congratulate you, candidate Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, for being elected president of the Republic of Uganda for another term. I also congratulate your team, which worked tirelessly to ensure that you secure this victory. I also congratulate all the candidates who offered themselves and participated in the presidential, parliamentary, and local government councils elections. On behalf of the Commission, I further extend our deep appreciation to all our. Let us first give reverence to the Most High God, who has enabled us all to gather here, breathing in this fresh air, which is not paid for or supplied by anybody. We live in Him, of Him, and by Him. To Him, therefore, be the glory forever and ever. Amen. The President-elect, Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, together with your entourage, Your Excellencies, the visiting heads of state and government, the leaders of delegations and representatives of government, Your Excellencies, the former heads of state president, His Lordship, the Chief Justice of Uganda, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen. Abaana b'enkyukakyuka nga bwe mubamanyi bagambye tebalina buzibu n'omusajja okwerayiriza naye pulaani yaabwe yo egenda kusigala okuvunza Uganda outside the country. Kitegeeza ki video yino soko gyerabireko nyongera okujjukiza gwatana subscribing hawegete ku mukutu gwaffe guno ate ne Sheikh Ashraf walinnya okulombeddwa gow'enangolo n'ebizibu namba ze ziri abasembeyo 711 so mukubirako bwana mu inbox ya WhatsApp nabeera nga akuyamba sokolabe tumakyongere. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Message yange eno ya kwebaza na kusiima bakomredizi mwenna abeetabye mu kwekalakaasa okwokuwakanya okulayira kwa Museveni nga talina evidence eraga nti yawangula. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, mukoze ekitakolebwangako, mutaddewo likodi etabangawo mu Uganda. Museveni yabba Besigye ebisanja bina ng'alayira teri yamuwakanya. N'atubba ekisanja ekiwedde. Ne tubanga abamuwakanya ne katono ne tukireka. Ku luno twasinzidde olusinziira lwe bayitavaawo mpitewo. Ne tusimba Nakakongo ne tuwakanya obuwanguzi bwa Museveni obutaliko evidence.
kati era agenda kwerayiza bwanerayiza muzzaako ki tukyali ku nsonga emu yakubanja evidence tetunazifuna ate mubuuza kye tuzzaako tukyali ku ekyo tubanja bu evidence tubanja bujulizi obulaga nti Museveni yawangula obwa president mu Uganda nga tetunaba kufuna bujulizi bulaga nti Museveni yawangula obwa president mu Uganda tumulicognizinga ng'omuyeekera eyawambye obuyinza mu ggwanga lyaffe ffe tetumulondangako twalonda Kyagulanyi evidence eraga ntwalonda Kyagulanyi tugirina NRM namwe mwakwatanga DR Forms z'omukulembeze wamwe bwe muba muzirina muzijjeeyo tuzibanja byabakama tazirina alaga ntaze kati mu muzijjeeyo abakwasaganya ebyokulonda abakuŋŋanyaga DR Forms za Museveni ku zi polling stations please muveeyo muzitulage oba byabakama aganyo zitulaga kubanga kireetedde mukama wammwe bannayuganda okumuwakanya nti tawangulangako kalulu tebamulondangako mwe muba mulina evidence eraga nti bannayuganda balonda Museveni mugijjeeyo ffe tulina evidence eraga nti twalonda Kyagulanyi era yawangula tujirina oba namwe mujirina mujijjeeyo so ebbanga lyonna tugenda kulicognizinga nga Museveni ng'omuyeekera eyawambye obuyinza mu ggwanga lya Uganda so singa president eyalondeddwa oba eyalondebwa kuba tewali bujulizi wano nno wenjagala okusaasirira abakomunidi mwenna ababadde nga ku mikutu kuno nga mwetwala mbunga mmwe abatambuza emiramwa ku social media era nga mumatiza ne bannammwe be mutegeerera kyesirimu tekisobola kutambula gwe balinda kola be bagenda kikola ennaku 2-3 bakiveeko mpaka nga bamaze ku involvinga munange ekibimu kyoke kitambule muswadde twatambuze omulamwa nga tetuzimirizde nga tetubuzaabuziddwa ne mukola ekisoboka kyonna otulwanyisa ne mugirwanyisa indirect ne mugirwanyisa direct ne muleta biprogramu ebitakwatagana na mulamwa guliwo ne tubalaga nti tulemedde ku nsonga ya kubanja buwanguzi bwaffe nsonga ya kubanja bukakafu bulaga nti Museveni yawangula mpaka today tukyagenda mu maaso ndoza mutegedde nti bannayuganda baba ne kyebagala baba bakyagala bwe bajja ku biprogramu byammwe oba ku birayivu byammwe oba ku bividiyo byammwe baba just tebali serious nti waliwo ekigenda mu maaso bwabaawo ekigenda mu maaso bannayuganda bali serious ku kye baba baliko temuddanga mutuzunzizagako bidiversion byammwe